Olwaleero ettendekero lya King Ceasor Eggaba lifulumizza abayizi abakuguse mu masomo ag'enjawulo ku Amatikkira ag'omulundi ogw'okuna. Omukolo guno gutandisa na kitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala, Paul Ssemwogerere. Akubirizza abayizi okwewala ebikolwa ebitattana emirimu gyabwe. Vices like corruption, bribery, dishonesty, lack of accountability, substance abuse, favoritism, and so on should find no room in your professional world. Abaddukanya ettendekero lino bategeereza ng'essira bye basinze okulissa ku masomo agasinga okuyaayanirwa amawanga ag'enjawulo. It empowers individuals to navigate challenges with insight, compassion, and integrity. King Ceasor University will continue to make a meaningful impact on the lives of its students and contribute positively to society at large. Olugendo luno terubadde lwangu nnyo naye nga just kubanga oba olina omwoyo otadde omwoyo ku kintu ky'osoma ebiki olaba nga ebintu bituuka bulungi. Akulira ettendekero lino Siza Mulenga alabudde abafulumiziddwa obutatunuulira kyakukola nsimbi wabula bakulembeze obuweereza eri abantu ba bulijjo. Especially doctors. You are going to go in clinics, in the hospitals. Don't make money. The first thing you ask a patient. Amatikkira gano geetabiddwako Minisita ab'enjawulo. Katikkiro wa Buganda eyawummula Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere, akulira ebyenjigiriza ebya waggulu Professor Mary Okwakol kw'ossa n'abalala. Now we are in the fourth industrial revolution and moving into the fifth industrial revolution, and the future is digital. Wano Minisita w'ebyenjigiriza Jenet Kataha Museveni mu bubaka obusomeddwa Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo akalatidde abayizi abamaliriza emisomo okweyisa obukugu bafunye okuyamba mu kugonjoola ebisomooza eggwanga. The main objective of going to the university is not only the acquisition of academic knowledge, but also to get the opportunity to develop analytical and problem-solving skills. Amyuka Speaker of Parliament Thomas Tayebwa akubiriza bamusigansimbi okwettanira okukola projects ezigasiza awamu ebitundu mwe bawangaalira. People who are putting up empty malls, people who have a lot of money, invest in projects that benefit the country. Abayizi 240 be batikkiddwa amasomo ag'enjawulo nga ku bano abayizi 12 bakuguse mu busawo